Leke kunafuya. Kati waba yabuliddwa abantu ekitakamenya musango. Mukyamusaze tanadda. Kati singa yafunye wandifunye ofuna muti baba afunye. Oba baba tafunye. Baba tafunye ofuna muti. Wadde mbogera kyayagala case. Otegeera so toleta industry eno kifunya afunya jirimesa kula. Case tewandi badde case. Singa tukyali ku mulembe gw'aba striker bani tewandi badde oli bakwogera ko ngomu kuba media personality abamanyi case. Naye oliwo kulwanagana n'abantu. Tegeera. First of all, omuyimbi avaako ng'omuyimbi omulala. Naye ate kiva nnyo kuba n'amawulire. Teyanze mbadde nkola nnyo interview nga buli ddakiika bambuuza Roja. Guno manya mbuze Roja sigatta na Roja. Ne gwe bw'otuuka Roja lwaki tomukola kino? Roja lwaki tomukola kino? Okitegeera. Nga muteekawo embeera eyo. Roja nayogera kye nayogera ne muvaako ne muleka. Ne buli wenjija case n'ogezaako okulwana. Ekyo kiveeko industry ekule, case ekule, ekyo kuba byenjogera si bifaanana saawa zino. Era kugamba keepanka keeyogeza biki. Nze ngenda kera ku makya mbiveeko amazima ga Katonda. Kati mbabuli ngenda kera ku makya nga siyimba nga siriiwo. Either nga nfudde amazima ga Katonda okuba kakumaanyi. Ngenda kera nga siyimba. Nga abantu tebandinako. Okitegeera naye byenjogera bwe gaba ge mazima mugenda galaba. Galibeerawo n'abalijja bajja kirambo waliwo ekyatusiba. Ekyatusiba bye abantu nga ebirungi tebabyogera. Kati Victor Kamenyo nsanga ya performance bulungi. Tegeera abantu ne banyumirwa. Lwaki wayogedde ekiro ga Kamenyo bambi ayimbye. Okitegeera ne lwaki era otunulya kiri ekinafuya. Tegeeza nakola kyero gwo nakyogedde bifondo za gwe kujja. Nebeera successful. Era omuntu n'avaayo n'agamba yayingiza abantu babwerere. Yakoze eki? Ne bateekawo embeera eyo bwetyo. Nengende embalala kyo neegaana. Nekibeerevu bweya kyo embalala egaanye. Nze ani akola kyo neetagaana. Nze ndi muntu nga mmwe. Ndi muntu nga gwe atunda chapati nga gwe akola. Ffe bamu just mu lugwe gwawukana. Leero otunda chapati nezigwawo ekya nezigaana okuggwawo. Kitegeera. Kati bannange mulekerawo nizo okwala ndi arrogant ebiseera ebisinga. Nasobola okwogera ekintu nemugamba ono ali bw'ati. Naye kino ekintu kyabadde kinene. Kyabadde kinene kuba abasajja abasatu bonna. Balina fan base ate gye neetaaga ate gye ngabanako. Katufune Mako okuva ku kino ekintu teri ankuushirize kikola. Era nga ogamba omuliro guyinza okuba omuliro. Okitegeera ng'abantu bankutte bubi. Okitegeera oli n'avuma n'ayingizaamu ne famire yo. Oli n'avuma n'ayingizaamu n'abaana bo. Okitegeera nze nina abaana basatu tebamanyi bya industry eno ne mukyala wange tabimanyi. Okitegeera naye oli n'amuvuma n'amulumba. Okitegeera lw'abantu obanga tebaategedde kye nayogedde. Kyekindeese wano okwogera. Sina kyempisaawo, sina pressure ya muntu. Pressure yinza okubeerawo nga yange ne famire yange ne kariya yange gye njagala ennyo ate gye nkoledde ebbanga eddene. Okitegeera. Esobola okusaanawo lwa bigambo bya bannamawulire. Neesaanawo mulimu amanjagaliza okulaba nga siriiwo. Okitegeera oli agamba kagula bita kukiteeka vaawo. Okitegeera. N'oli tamanyi ngeri gintobye. Tamanyi ngeri gyembaddemu. Zetabirira familia yangu paka kuchitana. Nsobyango omuntu. Olina afuma nayingizaamu abaana bo. Okitegeera n'omuntu atamunyeganga ku kintu. Olina ayingizaamu mukyala wo. Bakuli anoonya views. Olina atuuka ne bapromota abandi kuguze. Namala gwe talina kyali. Olina fuula ennyimba zo. Oyimba ebitazimba. Ofulumya agayimbayimba. Kesi bwe yayogera. Okitegeera n'ensirika. Nekugamba yesi gayimbayimba. Ofuna kezi. Tegamba gayimbayimba naye oba kyenteekamu. Nga tokimanyi. Bw'omanyi abantu abandyago. Tomanyi bantu bandyago bangi. Ewaffe nze alina n'emmotoka.
tegira mama wange baganda bange bana babaganda bange noli nakulwanisa abantu bakuba ekifaananyi kyembala nikikoyinga fayiro wali omusajja ayangula sheishaka naye asijja kugula oli munafu nnyo ekitegeera nekazze naddamu ddi amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu biza okuba gwe tebikunyumira gakwe tebinyuma tubyagala ne waliwo ababinyumirwa mulina platforms ez'amaanyi ezinsinga muzirina musinga following tegaze ne bwenkola ki bajja kumpuliriza ne bwemba mutuufu kwekintu kyenjogera si kibi sina kyenjogedde kibi zokubagambamu ntuwa abalala omukisa basiziza musango zeyogera kumakya neneewaana naye ndi wakabinyo si musanga naye anaapana nga seewaanye okitegeera sirina buzibu nammwe sirina buzibu namunnamawulire ate mungu nga ndaba zisirina mutima mubi ezo lwaki ekinnuma akyogera naye nga kiriwekiti okitegeera nekiva ku mutima abayimbi bonna bazze banvuma bafefe busibaani naye amazima ga Katonda mungu nga ndaba n'okunjjako buli kyennina ne kalyange okusaanawo sirina mutima mubi eri feefu sirina mutima mubi eri Victor Kamenyo sirina mutima mubi eri Bebe Kulu eri Bobi Wine bino mbyogera just wano bwe bati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bammanyi abambeera okumpi bammanyi mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maama wo baganda bo baani ne bakyali bange ng'olina omutima ogulina ekko sigulina naye munnwana okulaba nga nzira emabega abamu ku mmwe musanze wendi timumanyi kyempiseemu kubeerawo okitegeera ne munkootinga bubi yagambye kino ze njakera ku makya owajja omwana nga wakabi Nimrodi amazima ga Katonda nja kuvaayo keizi nali nakusanko bukyemu nenkugamba siina luyimba saakikugamba naye nga era ngenda kukola nnyo nfune oluyimba naali badde neegulumiza naye nga nze nduyina. Okay, nja kusaba Gravity osooka okwatiriremu okwogero kakane tujja kufuna Nimrodi atuweeyoko one word. Embeera gy'olimu of course si nnungi kitegeerekeka. Nze nasanga Gravity kwoli Kampala ng'akyasoma but mbeera proud nga nsanze Gravity olwaleero luno ng'asobola okuvuga emmotoka asobola okulabirira maama we ne famire ye. Nze nasanga Gravity kwoli Kampala ng'akyasamba omupiira ng'agatta bugasi. So I'm proud of him. So nsaba okakkane n'abamawulire of course abaliwo kowana abatono tupasinge this message on to others nti osobola okuba ng'olaba Gravity naye ng'afeedinga atimba posters ze afeedinga owabaana afeedinga abantu mu kyalo ewaabwe ye butaleja bangi nnyo bw'oba tomanyi. Abantu abamu at times tebaliira ku bantu direct babaliirako indirectly. So nja kusaba DJ Nimrodi atuweeyo for one statement as a radio personality and a DJ of course we celebrated in the industry. Kansubire mwena muli bulungi nnyo. Era ebigambo bya Gravity tebyawukana nnyo ku byange. Nzijukira waliwo nayogera ku Juliana buli omu n'amisquotinga naye ng'ate ekintu kye nalingezaako kuyisaawo is support from abantu be muyita ba legend. Okitegeera nga be balina okupavinga away oba be balina okusupportinga abayimbi abaliko right now. Abayimbi abaliko right now be bakola ebisaawo. Okitegeera be bakola ebintu ate bali be bandibadde bakola oba ebyabalema. Okitegeera so wano tugezako kuyisaawo ka message ya support from abatusookawo si kutukuba bikokola oba kutugamba bwegenda gaana tugezako kulaga mbu Gravity waba ategese show kikakatako abantu abatusookawo okusupportinga oba n'okubeerawo ku show ne bagamba abaana abaliko kati bakubira ddala. Kitegeeza because at the end of the day ne ba legend abamu be muyita ba legend
tebalinyangako na cricket over kukola show neseringa out naye nga ate bano abaana bato be bali muzikuba kati right now as we speak. So kiba kya buswavu nnyo okulaba nga abantu beetumye zilegend naye nga ate tebasupportinga mijiji mito oba abaana abato abaliko right now. Instead ate be baagala obbasuula oyo tasobola kugijjuza oyo asaaga oba biki oba nasettinga update ku lunaku lwe lumu n'omuyimbi omuto ng'ate yeyandibadde ajja ku kivulu n'agamba ye bana bana I'm proud of them. So ye message tuyisaawo is abantu abakulu oba legend oba be muyita aba stars abatusooka mu music industry basupportinge bano abaana bato nabo baddamu amaanyi. Era Nwaji Wendi kimanyi yasanyuka nnyo okulaba nga Juliana ali mu audience, Rema ali mu audience. Omanyi kyekitegeeza okulaba nga omukyalo oyo yazze okulaba show yo kiba kikwongerako nnyo. Singa Gravity nga Wile Mukabi atudde wali ali mukulaba show ye nga Bebe Kulu naye ali wali mukulaba show ye mano nogaya balina okukolawo statement okulaga mbu naffe abato tuzze ate tuli b'amaanyi ate tukikuba. Okitegere bano bali mu kukola bintu ate bali ebyabalema sikiwa waliwo be muyita ba legend kati asobola cricket over. Okitegeera so abakulu oba DJ oba bayimbi supportinga abaliko kati era naye ngenda fulumya list yange yaba DJ abataano abakabi oba banyiige. Okitegeera naye nga ate twagala support okuva bayimbi abayita ba legend basupportinge bano abaana bato babaguidinge nobagaidinga. Singa Gravity abakola rehearsal Geoffrey Rutaya nayitako mu rehearsal ye omanyi ono kyekitegeeza kiba kimuzzaamu amaanyi. Of course waliwo abawagira gye bali bangi nnyo papa Message atuwagira ba Geoffrey Rutaya batuwagira nate twagalayo n'abalala nabo bajje batuwagire but supporting bajje mu rehearsal batuguidingeko ne mu studio balijeyoko kituzaamu abaana amaanyi fe abaana abato abaliko right now. Nate kiswaza nnyo okulaba nga Gravity asobola okukuba cricket over n'agiwunzika nga gwe wayita legend tosobola na jepimamu ng'ogenda mu hall. Okitegeera so tuwagire bano abaana tubasupportinge baliko fe abaliko right now. Tobola ne tugamba Kenzo ye number 1 and it's a fact. He has done things bali batakola. Okitegeera with all due respect, yes, muli bakabi muyimba, you legends and stuff like that, but chintu kyakyuka fe abaliko right now hate it or love it ate fe abakuba ebisaawo. Thank you so much DJ Nimrod. Katufune Kimura tajja kusobola kwogera but yakusaba ale babuuze ko bulungi